Musajja nga nnunda embwa. Embwa? Bali ngamba embuzi. Embwa ngozirunda. Kino ekyeyo kiri yani kufa kuba kampani yamweta yamutamya. Managing. Yeah. Ono ntudde na bossi. Oli manager mulamba. Naye chance ekolera ku bantu abanene. Mpa ku ssente. Okay guys, tuli ku kyeyo update shate ngambira HK Media Hadija Kigozo kutusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo. Neyanza nnyo mwina bambi abalaba show zange, mwina abalabire Kata, abalabire Kuwait, abalabire Japan, abalabira South Africa of Fernandel, abana abalabira abo mu America, abana abalabire Uganda. Thank you so much muri bakabinyo. Thank you so much muri big nyo. So bw'oba oli mupya ku channel eno nga wakanjoyininga obanga wakandaba amanya kagenze Hadija Kigozi. Ebeera ng'onyigira kagamba ako ka subscribe mu radio kubeera ng'ojoyininga show. Ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoyiningirawo show. Okay, olwaleero nkutuusaako omugenyi gwendeese ate nga he's a very amazing person. Alina a very big experience waneno mu UAE. Akozeko ku mirimu egy'enjawulo. Kigenda kubeera kikuyamba gwe naweddemu essuubi gwena omuntu ayagala okujja ne Dubai ate obeere kufunamu ekyokuyiga ekisinga okubeera ekinene ennyo. So kyobeera okulabeera ng'okonekawo ku YouTube ng'osubscribinga kagamba kaka ready woti just kanyigeeko okubeera ng'ojoyiningirawo show. Ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoyiningirawo. Okay guys, bw'obonda bw'omulundi gw'ogusooka amanya gangenze Hadija Kigozi nkutuusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo ate nga tuli Dubai wensinzira okuweereza. Olwaleero ndina omugenyi ono w'amaanyi. Sigenda mwanjula njagala yeyanjule. Sense kulaba ssebo. Kale nga wakitonyanjula. Nga lwaki sikwanjula? Ono omugole, oli mugole. Omugole ku HK Media. Oli mugole ku HK Media. So mwina konyanjula. Okay, omwami gwe ndi naye ye Jami. Jami ate ddala akwani. Gwe mpita nga omanja kubuliranga. Omwami gwe ndi naye muyita Jami, lyerinnya lyemmanyi obulungi. Jami ono nkozeeko naye mu mikolo egy'enjawulo. Mbadde nga mulaba mu mikolo egy'enjawulo eyo gye tuzungira. Nkuba ebifaananyi naye ali wali eri ali ku kyuma. Nga si mu meetingangako in person like kwagala kumanya ki kyakola, mirimu ki gy'akola. Naye olwaleero namuteereddeko ka message awo ne mugamba nti njagala kujjako ewuwo nkulabeko ate tubeereko ne bye twogera waneno ku HK Media. Weebale kadda. Kale nawe bale kunoonyaako. Nakunoonyezaako. Twakolako ko mukolo gumu ne nkulaba ng'oli awo oli ku kyuma. Kankwite DJ. Ate ng'olina emirimu emirala gy'okola waneno mu UAE ng'omuntu. So omulimu guneno gwa DJ gwe mulimu gwo oguli official oba olinayo n'emirimu emirala gy'okola? Nze okujja Dubai gwe gwali omulimu oguli official. Ogwa DJ? Ng'okolera mu barrage? Okuva ewaka. Okuva ewaka? Okay. Naye bwe najja wano olutambi ne lukyuka. Okay, kati wasimbula okuva e Kampala nga ozze ng'ozikola bwa DJ? Nakiina mu birowoozo nengamba kati ngeri kiri nti kyemmanyi kyensobola okukola then wakiswa kigezaako ewalala ate nga ndaba wali bannayuganda abalala ba DJ nengamba nange kanzije nkikube nkiyingiremu. Okay. Alright, kale lwakuba nti nkutwaliddewo straight ku nsonga olw'ensonga nti mbadde ndi ku muliro njagala okumanya biki by'okola. Naye ng'amanya n'eddoboozi amatuufu gwani ng'oggyeko lino erya Jami lyemmanyi? Nze Ssenyonga Jamil. Jamil, yeah. So, bamukadde nti abakadde bamanyi bakwita Jami. So, kane tukiteekamu katuni akali musical. Okay. Ekikwatira awo. Alright. Okay, mana ndine Jamiru Ssenyonga. Okay. Ndine Jamiru Ssenyonga olunaku olwaleero ate nga bano bantu bonna bali mu UAE. UAE ejjudde abantu bangi, ejjudde Abannayuganda bangi ate nga abantu bakola emirimu egy'enjawulo. Gye njagala gwali eyo otegere oba omanyeeko. So omwami ono akola obwa DJ ate nga alabika alina n'emirimu emirala gineno gy'akola. So njagala tutwalemuko mu lugendo lwe olwa UAE. Wajjadde wano? Nasooka okujja wano mu 2015. Nga ng'okikubye nnyo bakusente. Sente nogamba ziwera. Najja 2015 was I think it was
August. Okay. Nasooka nenzija nengunoonya ne gugaana. Gutya. Nenzirayo. Mweche ekiseera. Wagaana. Anti kati olwo ansomeramu muwala. Angamba. Muwala girlfriend yani. Kazini wange bamuyita Sophie. So angamba manyi jangu nze nafuna omulimu wiiki 2. Ate ebintu biseera kati abawala bo balina engeri gye bangwa mu mirimu gyabwe okufuna. Kati tugeze nga mugenze mu hotel baba bagala abantu bagenda kukola mu crew, service crew. Bayitawo mangu okusinga fe abalenzi okitegeera. So bagamba nti staff egenda kubeeramu abantu 10 bagenda bagamba okay kati tukola abawala nga 6 ebirenze ebinasitula emmeeza biremu nga yadesembayo. Kati kubo kiyina engeri gyekyanguwamu kati nagira ku tuni ye neŋŋamba wiiki 2 afunamu wiiki 3 omwezi nja kikuba. So natuuka wano visa y'omwezi nengikongola negwako wiiki 4 olabanga ennyingi naye maama ntono nnyo ate ng'ozitambudde buli lunaku. Olowooza sina lunaku lwe saatambula okugyako enabbiri ezasembayo neŋŋamba bulijjo Dubai Mall eyo mpitamu mpite eyo kange nenjirambule zinaku 2. So omwezi gwagala nenzirayo waka neneesetinga nemala ewaka omwezi gumu nenkomawo. Wajjira ku visa ya mwezi gumu. Kati omulundi ogwokubiri nali ngitegedde ensobi yange visa y'omwezi ogumu tekola kubanga we najja n'abantu abalala nalina abawala abalala 2 naye omu ku bo yafunira omulimu mu wiiki 2 ng'oli bwe yafuna. So neŋŋamba kyekanze kiganya abasajja nenkitegeera nti abasajja bakaluubirirwamuko naye ku visa eyo nafuna emirimu ng'ennaku ziggwako nga nsigazaako ennaku nti nawo kampani 2 ezampa naye nga bagamba visa ateggwako. Abasooka baali bamasafi ab'amazzi nentuukayo nga ndaba kuŋŋamba buli kimu ekijjanja kikola so faayo bamulimu guli mu mbeera kijja kukola buli kimu. Kakati baŋŋamba naye nga visa yeweddeko baganye ngenda waka nga kati details zezewaka email amasimu biki tujja kukubira. Kati nga ndaba bulinga ogutali kiriya naye nga engeri kyenalindiko nga nkyagala kudda waka eyo nengitwala ofa mbanvako interview yennyini nensanga abaana mu metro nebagamba ate kalifeeri mu kuwandiika ku Mall of Emirates netuteekako emisiri netugendayo manyi ebiseera ebyo otambula ne CV nga 8 zokka otuuka ku interview noyimirira mu layini ya wokiini naye nga tomanyi mulimu ki gwogenda ku applying olina ogwa waiter olina ogwa cleaner olina ogwa buli kimu. So naye ntuukawo netugenda ku ya Carrefour nayo nengikola gayi nambuuza interview nangana naye ogamba toli overqualified ku guno omulimu nga mulaze ebintu byange wali olina degree wali olina biki empapula zange bulungi nnyo kakati naŋŋamba ariko oli overqualified kuba bali banoonya ba stockist naŋŋamba naye kubeera supermarket amasa gaweddemu bino mugende mu store mubijjeyo mujje mubiteekemu mujje muteekamu wano babiguze nnyo bino bijuzaawo. So naŋŋamba omanyi kankuteekemu ojja ku upgradingira munda omwo ojja kukola osabe promotions mwezi nemugamba kyonna kyekiri nemubuuza bagaba sente mmeka nambulyamu awo ezaali sente mmeka ye 3 kamu 3 so twali 3 bakuwa emmere miru emu ndowooza ne bakusuza. Neŋŋamba nja kukola saayo nga pressure gy'oba oliko bw'ojja kukola kyonna so naye naŋŋamba ekintu kyekimu leka details tujja kukubira. So wento visa yo nenjimaako nengenda ewaka nga sifuna natuuka ewaka neninda email nga zijja. Walinda bbanga ki? Ewaka nabeera ndooza omwezi gumu kuba kyenzijukira tadde ewaka najja August tadde ewaka nabeera kuba nadda 1st December 2015 okomawo mulimu naye nga nabeera ng'omwezi gumu n'ekitundu. Nalina communication nalina email ya gayi w'amasafi nga nzire musindikira ku message awo mubuuze kyekiriwo natuuka ndoza nga abikola mbikule ndoza babala mu namba abali awo ng'ebamala oyo okuteekamu ennyonyi agira agumamu. So kati awo ne kigaana nenzira ewaka nenoonya sente buto kati nenga kuluno ngenda naye myezi emeka 3 siddamu nsobi y'emu. So nenzija naate ekyewuunyisa natambulako wiiki 2 ku emyezi 3 nenfuna omulimu kati nafuna omulimu naye ne baŋŋamba oteekamu sente meka ng'ojja
sikyazi kangambe okwekolera visa awo roughly zalinga sente mmeka visa baali bakyaziseerera ddala kuba visa yalinga mu nusu 140 ebiseera yali ekyali ku 140 then tiketi zalinga za $308 zalinga za $308 then ewokusula kwanzige batuusiza ewokusula katanda kalinga kalukaga buli obutanda obusatu emitwalo 6 ng'osula ku kawaggulu ogendayo ng'omusota waggulu ku Burj Khalifa ani atasizeeko ku Burj Khalifa tekuliko kadaala biseera ebyo accommodation yakyali wa bbeeyi nnyo singa kati agenza akendeeramu so bwe natuuka ewaka nezamu nenonya sente buto naye nkomawo ndozali December. Sente zino ng'ozinoonya ozijja wange ozewola no kaakati kubanga ewaka bazeeyi balinamu ku sente ewaka nali siri musajja akoze bubi kubanga ekidongo ewaka kyalinga mu sente nali nkikoze nakuba ebidongo nza kuva nga ndi mu high school kati nali nze ntandika okusula nzekka e Kampala wadde ebyo ebiseera bwabeeranga mu sente nga wepositioninze obulungi walinga wali okubiranga mu balaki waliwo abaakolanga ebyokunyumirwa waliwo n'abali bagifudde bizinensi waliwo n'abatafa mulimu n'amuntu nga natural tafa bamoze nga okitegeera kasaba mwakubanga ku mikolo kati nze basically okusinga nze ng'omuntu nakubanga nnyo private parties ne private functions nakoleranga nnyo nga olaba ezo ba expatriates nga ngenda nnyo mu UN village nenkola ba UN parties abwe ziri corporate bibyabanga akasente nga abantu baba tebakumanyi nnyo naye nga at least back account yo yetegeera nti okolaki okola ebino ebyebbala byabeeranga mu nnyo enkokola Okay, bannange gowe natulengera tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kiguzi nkutuusako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo ate nga na bano bantu bonna bali ku kyeyo ndina omwami Ssenyonga Jamiru olunaku lwaleero ate nga yali Kampala eyo ng'akola bwa DJ najja wano eno n'afuna omulimu so n'asigala mu bwa DJ buno ate nga bw'akola n'emirimu gy'emirala ali mututwalamu mu lugendo lwatubuulire kyali kitya omulimu yagufuna atya yakozesa ssente mmeka okujja wano so gwe wenna ali eyo otegeere nti bwe mba nzija eno okozesa ssente bweziti ate omulimu ngunonya bwe nti okay kati osalawo otya n'ogamba nti kojje weereete lwaki gwe tewagamba nti kojjire mu kampani kati kino ekintu kyekisinga oleetera abantu obuzibu nti abantu batya risiki tutya okusaamu akasente bwe najjaeyo ne sigufuna ate mmanyi yaani tubeera mu kweraliikirira naye otya risiki bw'ogisa ku bbali kuba okwereeta kirina risiki emu bw'otagufuna odda waka toyinza kukola visa change kisinziira enfunayo kati nze najja nga mmanyi ne wenzirayo sente ezinziza nkolaki nsobola ozinoonya nemba sinasobola okuzifuna okitegeera kuba literally nze ekyanzijja ewaka tekyali nti nali enkomi oba nali siri oba kinaye nalaba nga ekintu kyendimu kyonoonese nalaba business gyendimu negenda bubi nga apart from the DJing stuff ko nali nkoze upgrading nga nekibya kyengenzeemu kuba nali nina club gyenkulunguzemu partnership n'omuntu naye ng'omuntu oyo alina areas ne landlord we ate nga ndi subtenant kati ne bamuggala ne bakoti bloka ne bajja ne batwala ebintu tumuludi nenkola mu kaloosa awo kati nembalamu neŋŋamba nsooka nziremu mbeere no mu DJ okukolera omuntu ampe 10-20 ebintu nga nali syabisobola kati nembeerawo okukola almost ng'omwaka nga sikola ng'oli Uganda ogenda okukomawo waneno ku visitiviza y'emyezi 3 nga Uganda omazeyo omwaka omulundi gwe nasooka okujja ku y'omwezi ogumu nali maze ng'omwaka mulamba nga sikola naye nalinamu ebintu ebirala byenkola ng'ebyo installation mu club sound proofing and stuff ate nali musajja nga nnunda embwa naye ngamba embuzi embwa nali mulunzi wezo ga dogs biki mpolampola nga nzitunda zirimu sente zirimu ddala sente kati ng'ozifeedinga otya embwa nga wenkugambye nti nabangawo nga ntetenkanya byayonooneko olwedde nzirina okitegeera kati ngaolusi zinyimirizawoko otundayo eno nofunawo ezikubezawo ezigula amafuta awo ebityo so kati nze nalina sente nalina ne fallback plan yogamba nti nsobola okuddayo nenjiya nenfuna sente nenkwakinaye naye abantu abamu olusajja nga sente yazewozebewoze kati omugamba genda eno visa ogyonoona okola visa change omuntu ajja ne last bullet nga zze ne visa ya myezi 3 naye nga ne sente zakatanda alina za mwezi gumu
wanayo ngoye natulengera tuli ku kyeyo update show ate ng'olwaleero nkuletedde ku Jami ono omusajja w'amaanyi nnyo waneeno naatera okutubulirako ku byakola ebintu ebyenjawulo ebitali bino ebya DJ naye nga njagadde asooka atuzzeeko emabega nga tannaba kujja neeno kufuna mulimu so osalawo otya n'ogamba nti gwe kaweereete oleme kugira mu kampani kuba kati ennaku zino abaana bonna bambuuza kampani kyendeeta kampani nagisanga wendeeta gwe wachuzingawo otya n'ogamba nti yadde ssente weeziri kanneme kuyita mu kampani neereete. Actually namukwano gwange nakola naye alinga muganda wange bamuyita Hakim. Ebiseera bwe yali ali Abu Dhabi ng'avuga taxi nambuuza oli ku ki ne mugamba ndi wano ebintu bye yakwatamu si nangamba lwaki tojja ne tukola naye nali manyi nti Hakim gyali yakola naye nga simanyi nnyo ki kyakola ne mbuuza okola ki nanga ndi mu taxi ne mugamba nanga jangu nangamba sente z'okuteekamu awo okujja mu taxi kampani esaba sente bweziti ne bweziti kati ngambye omuganda wange oyo omulala oyo naye omuwala era oyo Sophie ne mubulya mugamba Hakim yangambye bwekiti ne bwekiti kati engeri gyeri yayereeta kuba ye mukyala mugezigezi nangamba ebintu bya taxi ebyo mpulya abaana babikaaba si birungi nnyo fayini kino lwaki tozze weka naye nga nange embalamu kiri wezirya ne sifuna kati Kim najja afunamu ka hiccup awo nangamba lindamu supervisor ngambye osooka olindemuko okuleeta ssente kuba nali mazozi kuba yangambye ssente nti mazali million 3 mu something zirina okusasulayo nzije nene bwe stofu yanyinyonyo nangamba omulimu ojja n'ogunoonya weefunira omulimu gw'oyagala ng'osazeewo nti kino naye nange natuuka awo nakiraba bw'ojja mu kampani bakusayiningira contract omanyisa emikazi ogenda kufuna oluusi ojjira abagambye oli weeyita n'otuuka waneeno n'omwana akuteeka mu housekeeping ng'olina wabweru n'ogenda n'okola ku kalina z'abasajja kakati bwe natuuka no kiba beta oyingira mu contract ng'osazeewo sente nja zikolera obukwakuliza obuliko nja bukolera okitegeera ndyoke oba banaagikuwa naye wali ojjanga nkoko mu kaveera bebola batuukeyo nabanga ina experience mbi ne boogerera ekyeyo kibi ekyeyo kino ekyeyo kiri nikufa kuba kampani yamweta yamutamya ate babba abaana babajjako sente empitirivu nnyo sente zibabajjako actually ezo kampani zimumala okujja nenoonyeza omulimu wakati ezo simanya zaanye zezitwala abaana oli amaliriza bamuggyeko milioni nga 8 ezo zonna sente kyokka ate nga ezo milioni 8 bamulinzizza ewaka emyezi nga 6 nga walinda visa tenajja tulinze tebanateekayo bino bakyamunoonyeza olwo we bamussa naye bw'ojja wano chance okwata ngwe nabo omanyi okiba beta bw'ojja ku sente zo oba ne chance nti gwe ng'omuntu gwe weerondera kiki kyengenda okukola n'onoonya omulimu gwo n'ogamba nti guno nja gusobola guno sijja kukola ki sijja gusobola naye eri bakulimba ojja kufuna ofu buli wiiki biki kuba baagala kuweza namba y'abantu contract gyakoze ki gye yabasabye ogenda otuuka wano ng'oli bakugamba fe ofu tugabeemu mu mwezi bagambye essaawa 9 otuuka wano okola essaawa 12 kyokka omwana yava e Kampala ng'anyiri agenda otuuka wano eno siyuusi agundi ali ku kyeyo oba yatulimba alima alengoye natulaba tuli ku kyeyo update show ate nga mbeera HK Media Hadija Kigozi namba emu okutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo bw'oba ondaba omulundi gw'ogusooka beera ng'onyigira kagambo ako ka subscribe board okubeera ng'ojoiningirawo show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show kati okola biki essaawa eno? Saawa zino nina edduuka lye managinga mama onootudde na boosi oli manager mulamba sina sense of emirimu gwenza okulaawo nawe ekitabo kya ssente naye mu mirimu naye era kirimu kati mazeewo emyaka 5 so emyaka 5 egyo bw'oba wepositionize bulungi gikumala okutambula n'ogenda mu kintu ate kiva mu kukola tageti y'omu kutandika no strategizing noga nti kino ngenda kukola kino njagala kintuuse wano nakulemera mu layini ya kintu kimu ng'okola omulimu kuba kati omulimu gwe nakola okuva wenatandika bwe nakomawo chance omulundi ogwokubiri chance gye nafuna omulimu gwe nafuna gwanzibula amaaso so bwe nkomawo mu December 2015 nakomawo December 1st nembeerawo nensooka nfuna omulimu gwa coffee mama watandikira mu bazungu gwe tewabonaabonako okubonaabona kuli buli wamu so natandikira mu Costa Coffee
so Costa Coffee nga watandikira mu kampani ey'amaanyi yali amaanyi naye nga buswazi nga mutulabe omuzi esi naye nga akasalale wekajja ate babo bazigamba wano nga wakajja kubanga yagamba ako bali batuwa sente mu 125 ogenda nogamba nti nze Kampala nze ne bwe bampaayo 5 mbadde siina mulimu ng'olaba essaawa eyo zimala kati nze bwe natandika nga ndaba sente nga ndaba si nnyingi naye nga kunze ndaba osobola otandikirawo naye zifuuka nga otandise okubeera wano olaba otandise ozipendingako wano sente ng'olaba nali mmanyi kukamwe zino nja kuterekako 8 naye ogenda okumaliriza ogenda mumaliriza ntwekeko ewaka okoleko kino nga ziweddewo so kati omukisa gwe nafuna nti Costa Coffee yali kampani nnungi nti basooka ne bakutraininga fully nga tonatandika kukola bakutraininga ate nga webakusasula musaala gwo so kati wenayingira omwo nembeerawo kebbanga nga nkola naye ngenda otandika okubuuzabuuza nga waliwo abantu abalala abakola bafuna sente nnyingi ate nga tukola ekintu kyekimu si mu kampani emu abakolera mu kampani ndala kuba coffee ono alimu coffee shops zirimu ebika bibiri waliwo kye bayita commercial coffee shops ne specialty coffee shops kati nja bitegeera mpola so commercial ziringa wolaba nti ekintu nga kiri commercialize ziba nga franchises olaba Starbucks Costa Coffee nga buli ogenda ogirabawo mweno molo mweri nezi speciality ziba zitera kubeera coffee shop emu yagamba ate zino ziba nnene kuba zibamu investment nnene era bw'otuukamu ne coffee waamu wabbeeyi okusinga oweezo okumunywa kugamba abantu abajjawo oyinza okubeera mu duuka nga abantu bonna bakasoma bwolina byokola babimanyi nga byokola babimanyi ebayo abantu abamanyi details za coffee kati unakize waka kibanga olaba nti tuyina emmere nga onogamba nti emmere nga yatukke tuna chicken tonight kati tukke afumba mmere mu mpombo mbobeze chicken bali gamba fries biki bintu junk food bili deep fried so kati speciality kiringa olaba tukke yali twala tugende bya mmere ya mangu noli kawa wa mangu tugende kawa ali musukali kawa biki ne kati abantu abajja mu specialty coffee shops baba abantu nga amanyi kyayagala okukola ki amanyi details nga olaba bakaba muzee yagamba nti sinsiri yankoko nsiike ndyankoko wete ya boilo eri mwaka wowo eri mu biki kati enjawulo ekola ki so ungenda obuuzabuuza kawala nga ndaba bafuna sente nnyingi okusinga kofe sinze tufuna ate nga bakola ebintu naffe tusobola okukola ki okola mutuma ne kungamba ne mumanyi tandika onoonya omulimu nenoonya omulimu nga nkyakola so nenoonya omulimu omanyi kati aba tulina pressure yawa kusula ya visa oba olina nkola so interview wejja nga tegwa mu ofuyo ngaekusubye bwofuna gyokwasa oba nga osobola okuwa excuse mulimu wano osaba bosa mugamba nja kujjamu leeti kena ogikola so nenfuna chance nenfuna waliwo company eri wano mu Silicon era bagiyita Kafa Beans naye yali speciality nasobola okukolamu so ntuukawo nenkola interview agayina ngamba nja kutwala nambuuza oyagala sente emeka kati nga twakajja eno bali tumanyi omuntu gwe basasula 3,500 tulabanga omanyi oba toli informed kuba ffe bannayuganda tujja ne twekuŋŋanyiza ewantu wamu mudeira buli muntu gwowuli ayogera nfuna 2,500 nfuna 1,500 nfuna ebiseera ebyo waliwo yani Alushaya nga buli mwana ajja wano alina okunoonya omulimu Alushaya naye ngaesasula no sente emeka 3,500 nga tulaba owe 3,500 abeera wakabi kati nga tulaba kyengamba oba wakabi naye nga tetumanyi nti waliyo emirimu egisasula sente zisingako 1 nga ku bantu abala kati nga ffe tumanyi abaddugavu emirimu gyaffe egyo we 3,500 oba okoze bulungi era omusajja yambuuza oyagala sente emeka nemugamba 3,600 ng'olaba weeramudde omusajja yangambye ekintu kimu naye obuzibu tolina experience ya speciality tulina okutraininga tulina okukola ki ngenda kuwa 3,000 ng'akujjiddeko jasidira mu lukaaga negamba 3 nembalabula mugeri wembanga segasebe naye badde bampa nekusula bina nga babimpadde mu kashi nga ndi wa 2 oba 3
nengamba ate wano nsigalawo kukolaki lwaddayo ekibaluwa nenkikuuta kwa nibagamba nze nkitadde nti okakasa nti naye nkwasaganye ne manager yange nagamba newaki ogenda are you sure you're making the right choice nemugamba nemulimu nenguvaako nentandika okukola awo ate bwe ntandika awo nenkola training yaabwe nga tebina nyonjo byalinamu ebikyuka mu nyonjawulo n'ebintu just bukwakulira amanya n'entegeka gye bategekamu ebintu nga wenkugambye nti mu mmere nga wengagambye nti emmere ya tuke neya chicken tonight byawukana enkoko yayo yanjawulo so kati byemumunfu so wenkola mu kampani eyo yampa nnyo exposure kuba nasangawo manager nga yali musajja mu Nigeria nina okubuuza salary gwafuna nga atudabolinga almost emirundi 2 n'okusingawo naye ate nga betukola tabimanyi oba onfuna ate nga ye manager anti kati nkujjira bannayuganda wawe wetugwira akasente wekatulekera ni omusajja yatumanaginga naye nga ebintu gyakolamu ebintu byonna inventory omutinitini obwera edduuka byomuzannyamu kimufe tumukolera naye ngamba naye omusajja afuna atya guno omulimu embeeraawo nga kinnuma nno naye nga sinti wabanga afuna kinnuma nti yafuna sente nyine nga kinnuma nti yeye kituukako atyaffe nekitulema ate nga tusobola okukola naye ngenda okiraba nga si buzibu bwaffe ffe twepositioninga bubi nti tweteekaawo buli muntu wojjana neyakusooka wano wakubuuza ngenda kukola mulimu ki buli mwaka ogamba akola CV ya waiter kola CV ya cleaning kola ya security ekinene nyakugambye nagamba kola CV ya sales buliyo abaana bataasoma nga bambiyita betya naturally abo abaana oyinza kubabwa kigambo ky'okubeera nga baboostinga confidence yaabwe kubanga abantu bajja mu inbox nakugamba ze Hadija simanyi luzungu so kati njagala okumanya ne Dubai bokka abakolayo bebo bokka abasoma ekyo kati olina okuba okimanyi kubanga bana abasajja balava tugeze ba Pakistani aba Filipino abaki mukola nabo ng'oluzungu talumanyi agegenya n'amaana aluyigira na wano eno naye ekiri kimu bo bekkiririzamu nti bunti basobola okukola ki n'okubeera smart bali organized so ate beesika ku mukono beeyita wano waliwo omulimu w'enkola baagala omuntu bwati ne bwati jangu ekitali nnyo mu ffe tulinamu enkokola nnyingi mu bintu ebisiika so alarm ne false alarm tuli safe totya so kakati ekituleetera nti ffe twenyoomamu kati omuntu oba nga tewasoma nandikwadde advise emu noonya omulimu nga guli practical abantu bano babajja balina engeri gye bawabyamu abaana buli weegendeza kati saazi n'ogenda ku banias kuba katumanyi banias ebeerako abaana abasinga banoonya emirimu webatuula bwobasangawo bonna abasinga buli omu alina CV ya waiter oba biki wa waitress ne balina ebintu byebabuuka nga balabanga ebyekisiru naye nga wano UAE byebiyinza okukuza nti kati nja kuba ekyokulabirako waiter bw'atandika bajjamu 25,000 kale atandika yakayayingira naye ayinza okukola kisinziira mu kampani naye nga tugamba esente zitandikirwako ebiseera ebisinga abantu kampani nga simbi nnyo ate si nnungi range yaabwe eyo 25,000 3 okugenda waggulu waliwo bali mu high-end nga waiter wa kasambu oseegera so nekyengeza kugamba engeri gyoba nga oyingira buyingizi mu katale ate fe abadugavu tulina ekizibu kimu nti ewaffe otuuka nawano nga n'ebintu byebasaabi nga tobirabangako naye kati tetubirya kati abo mu Filipino yajja kujja wano nga ewaabwe emmere gye basaavinga gyeri kati ye wagenda ku interview naawe kimwangwira gwe kikubamu wadde olina oluzungu lwo wadde olina kine tolina ku bintu ebimu okitegeera so abaana ne babuuka emirimu nga kati nja kuba ekyokola yakola ba steward yati ayo nalongose fumbiro ayoza amasowaani buli muntu gwogamba nti kya steward ekyo oba oli mugezigezi n'okigendamu so okifuna buli muntu akugamba ngenda kuvunda engalo ngenda kukola ki kati ngenda kulaga advantage eri over a steward ne waiter oba waitress nti steward waba mugezigezi asobola okukola n'atandikira ku mulimu gwa 2,000 kuba evers diba emirimu yancho bino soko okumanya ogw'amaanyi ennyo gwa sente nti abakola empola ate bafuna ennyingi work smart don't work hard so steward asobola otandikira mu 2,000 n'akola emyezi gyenga 8 wabanga muwulize
afaayo nnyo ali hard working n'atandika okwoza ebintu bye n'atandika okutematema obutungulu bamuga jangu tutandika wano obutungulu jangu tusaliko zino ennyaanya wano ogenda okulaba ng'ali mu komi ng'ayingidde hotline ekivaamu nga tandise kufumba mmere kuba ebintu byawanino tebiriiko bitabo tebakutuma mbuno genda olete certificate eyo y'okufumba no ogenda omusajja n'omugamba nti nze nsobola okufumba kino na kino n'agamba what are you prone genda mufumbira kasita okikola agamba tandika okukola stoyiga ebyuma bino nti temperature ebyuma nebitakwokya safety measures right omuntu ng'akozeeko mufumbiro so kati omuntu akola mufumbiro nga mugezigezi steward asobola okukola mufumbiro after contract esooka y'emyaka 2 n'afuluma ng'asobola okufumba emmere wakola CV ng'asaba omulimu mu kampani endala asaba nga chief tasaba nga steward okitegeera sente zajjiramu ziba waggulu nowaba ng'agenze nga komi 1 oba komi 2 oba komi kyonna kinasinza komi ati abaana bayinza okubeera nga komi tebamutegeera abasajja bamufumbi balina engeri babyabulamu ngawo nga beera ziringa rankambo kaputeni major sergeant mufira paka kuwe so abo batandika abo waliwo abakola hotline bifumbiro siri nnyo mulungi mufumbiro naye idea ngimanyi bitegeera so omwana wafuluma takola CV ya steward nga gye yakola wano kuba abalina experience atuuka eri yagamba kimu mbadde komi 3 mbadde komi 1 mbadde komi 2 mu kampani bweti ate nga kituufu abadde akikola kubanga abaddewo so bamugamba badde okola mu kampani kinti eno bagigogolingako nga balaba bagimanyi nga bamugamba jangu ku trials maybe bamuteekayo so akola kina kino tinsobola kina kino kale kyo kikole ng'ogenda ku YouTube awo ng'osooka obiraba alaba n'oba tobirabya nti kakingiri kyenkugambye nti obanga obadde nga oli mukozi oba obikola bana etiri ku Cheo Update Show ate nga nsuubira gwe wena ali eyo oteza amatu era nga show erabika ekugendera ddala bulungi nnyo w'oba ondaba omulundi gwe ogusooka amanya gange nze Hadija Kigoza ate bw'oba ondabira ku YouTube awo obeera ng'onyingira akagamba ako ka subscribe bwoti okubeera nga joiningirawo show wabula w'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page following okubeera nga joiningirawo olwaleero ndi n'omwami ono Ssenyonga Jamiru ate nga naye abeera wano mu Dubai omu ku ba managers mu kampani gy'akolera era nga alabika agenda kubeera nga akuyambako gwe wenna anoonya omulimu kubanga problemu yaffe ffenna abantu abali waneno mu Dubai esinga okubeera ey'amaanyi kunoonya mulimu buli muntu at the end of the day ffenna twajja kukola ssente so abaana banoonya emirimu muli bangi naye you can borrow ideas from this show ate n'obeera ng'oyita ba friends bo to come and join okay omulimu guno gusanze otya gw'okola era okyali mu kofi ndi mu kofi kuba kati waliwo enkugambye we nagenderamu eri kampani nkadde kafa Vince wali omugaya mu Nigeria yampa exposure nti bafuna contract mu Prime Minister's office wano ati nga basupplyingayo coffee beans ati nga bateekayo omuntu nga head barista okuva ku dduka nga supervisinga ezo office za Prime Minister so nafunayo chance ekolera ku bantu abanene makutumu mpa ku ssente mpa ku ssente ndoza bona bali mu yo line bakoleddeko kaawa bona bamakutumu bona bamakutumu mubamanyi mmwe abakulembeze baawano bashe abasinga nafunako omukisa events nengera ku events ze bali nembakolerako already kati ekinzigula amaaso kugambye oli anyingiriza ku 10 zange mmeka 3 kitegeera ndabanga afunye wentuukawo ngenda okulabanga olwo ntandise okufuna exposure mu speciality ndaba abaana bafuna kakaaga kasanvu mmeka nengamba yiki kadde musanvu kati nengamba twebakadda sawa yakola ki yakuzuuka kati lumu kati kyabangawo nga wenkoleyo mu Prime Minister's office banyongerangako 10 omwezi gwenkoze mu Prime Minister's office kati eno kudduuka nga bampa omusala gw'okudduuka ne banyongera n'10 so nengamba kati ekinzibula oba wabayo invite bakuwana allowance wise events biki ate nga tobayo mirimu mingi gyakola oba otudde wakati jja ku example makutumu yabanga abalina kyagenda okugulawo ekifo oba biki abaga mutwala coffee machine ajja kujja kuba ebisa ebisinga either yanywanga espresso oba cappuccino olina okubeera nga olizedde omuku ya coffee mwine agenda kujja coffee egi yebetisiza machine mu gitwale walina omuntu okay kati abantu baneeno ba VVIP
bantu bamanyi nnyo bino ebintu ng'obisobola otya oyiga kampani yali nungi gye mwe nali nafuna exposure kyenkugambye kati kimpa omukisa okulaba waguma otya n'okituulamu anti kino kyenkugambye nti oli omusajja yampa amaanyi afuna sente nnyingi ffe tufuna nti ndife byonna ffe tubikola naye nenkitegeera nti obuzibu si bubwe ffe twepositioninga bubi ye yajja yeewadde ebbeeyi ate manyi ng'abira smart akuba obukalu bwe bulungi nayimira nga era ojja mu dduuka obemeberamu nti ye alina okuba alina offisi wano okitegeera naye nga ffe ebintu byaffe bannayuganda obimanyi ogenda n'empale zo balanse onokola oli t-shirt tofaayo toyagako na sente Dubai sente waliwo abaazikutuma bagamba nti mwana gwe otuuka eyo nunya sente gula kapoloti ozimbe bakulamiriza akapoloti kafuka kapoloti ne batakimanya nti nawe nosooka nosaawo sente wesaamu sente kenyini omuntu ngaakulaba ojja mu bantu sente zoyagala okufuna tusogenda saba muntu kakaaga nga olabika oli wa 5 olina okweteekawo nenowanga ojja mukimbirira ati omusajja ampa exposure oyo lumu najjayo invoice eyo mu Prime Minister's office ze batusasulirako ngenda okulaba nga abasajja bansayiningirayo $1,000 okitegeera $1,000 ogwo nga bajjako lukumi wawulira otya mu kiseera ekyo nawulira nga omutima gugenze embigere nga mpeddemu n'amaanyi kati nga kogo omutwalo bajjako 10 ne balugatta ku ziri 3 okitegeera ate okusooka nali grateful nga ndaba ennyawo ndaba nategeera nti eno banzigirayo $1,000 mutima negongera okwenyeka neŋŋamba wange abasajja nabo bakikolerera so kati nze kankole kukituukako nange okitegeera so saazimbawo mutima nyo sigala nga nkola nga wena nenga kati wano kati mubakasitoma babajjanga kuba mendi mwajjangamu abaloko bangi nfunamu regular customer omu wayagala kugulawo dduuka noonya babalista so kati nali nfunye attachment nabo nga bajja bampita nendwa ku mmeeza abe bakubuuza kino bakubuuza kiri nga sifaayo ng'oluusi bonna banjogeza nnyo ng'obikowa naye nga waayo ogamba customer kati neŋŋuma then mpaka ebanga tugenda kugulayo edduuka osooka ojja n'otukolera nebagamba tetunayogera ku bya ssente naye kati wano weŋŋambira bwe tugwira mu dduuka eyo lyerimu nasanga mukwano gwange omulala wali omuvuka gwe nasanga nga munnayuganda nga ye bamugamba dda bwe bali basooka okugamba n'agaana nga yakkiriza bwe yali mukwano gwabwe nnyo n'okusinga nze bwe bali basooka okumanya naye ye bamugamba nagamba naye muganda wange abasajja abo baŋŋambye naye watya edduuka neyitaggulawo nga maze okulizayininga ate wentuuka eyo neritakola neriggwa ddamu okunoonya omulimu nkyatiddemukko nze bakiŋŋamba ne babuuza mugera tandika ddi naye nga naye baŋŋambye edduuka bandaze bulazi bifaananyi ku ssimu olaba wano edduuka tugenda okuligula utapankisiza lino edduuka tebanafuna approvals tebanakola ki nze nkeera nawandikira resignation nga bakusuubiza sente meke kuwandikisa resignation kyenkugamba sente simanyi meka zengenda kukolera naye nga kyenali manyi bali bamanyi sente nali nkolera wali kuba bali bazimbuzizaako kati obviously nga manyi nababulya sente tuvuze enfuna kati nga obviously nkitegedde nti omulimu omuntu tasobola kujja ku mulimu nakuwa sente ziri bbiro era alina kuwa zisinga kati nga nkimanyi engeri gye bamanyi zenfuna balina kumpa zikolaki zisingawo naye ngaebiseera bye nali noonya ate kati mulimu nga gwa sente nyingi kuba nali ndabyeko kati nga nasobola okukolakola zi interview awo nga ŋŋendayo ku mulimu ate ngaebiwala gye ŋŋenda kuba yasembayo before bano nali nfunye interview awo mu marina city walk ne babuuza profile yange nembalaga abantu benkoleddeko ate nga nedduuka likusinga lisinga mu baloko kati bakola profile yange nkozeeko mu Prime Minister's office ededde ne bagamba nababuuza ofuna sente mmeka ne bagamba nfunye 15 nagamba kale jangu enkya ku trials nazo ngenda nenzikola kati nga kiraga already bali willing okumpa sente sikka muka munye 5 kuba bayite beesise kutya sente awo neŋŋamba sente gye ziri kakati nini ngamba kantu wala opportunity y'abantu naye nga sitegedde sente mbekazi bagenda kukola ki kusasula kati omala okuresidinga ngenda kumalako notice period yange ey'omwezi nga nedduuka tebanatandika wadde n'okusiiga ku kalangi b'okukola akantu konna neŋŋamba saatomera naye nga muli omutima mugumu nga eno risiki nno gitula nga kyembaze kiriwo ekito edduuka ffe tugenda odisookamu kitegeeza tugenda kuba ne upper hand ne sse ku dduuka twakikolerera twali tusuubira nti bajja kwayalinga bamaneja bakitujjagenda naye nga engeri gyetuli nti ffe tusooseemu tujja kubatiisinga naffe tulinako wetuli tulinako sse mu dduuka ffe tukoze ekitulitandise nga muli kinali nfaana nga kyensinga okwagala
oba ogwa mu system gy'osanze obusanze ogendera ku biri ebiriwo ate nga nkoye nnyo okunfuga kuba naye saamanyira byakunkozesa kuva waka nga bimenyamu ebyo bya kaakati nga designinga notice period yange ngimulako nga ninnyonyi nga ngende waka agenda waka nimbeerawo mwezi nga gumu oli mugumu nnyo obwavu buluma so omuntu atekinga risiki ye notyo okuva ku mulimu nogubeerako emyaka 2 omwana atekinga risiki n'amala omwaka nga takola naye watandika okukola n'akuyunga mu myezi okitegeera ate nga alina security ekola ki ewerako so nze bwe bampa visa ojjukira okusindika visa balina okuwa contract yosayininge sente mmeka zogenda okukola ki okukolera basindikira contract ng'eriko salary jjukira tetumudisikasinze naye gyetunulako nempulira nga mpeddemu amaanyi ng'eriko sente mmeka zaali zisinga ze nali nkolera wali zaali tezisinga zaali zisinga naye nga si kyekyali ekifaananyi kyange naye nsuubira ekintu nga kinene tewabeera disappointed nali muli mutima nga ntuganyikamu naye ekintu nga kiŋŋamba tofaayo kuba nalina option ebagamba no olwo baali bakuteereddeko sente mmeka bataddeko 10,000 zezimu nezewaali okolera wali nali nkolera 3 ziri ennyana zifunanga nga bano nkoze mu eno ne bakwongerako omwezi gwoba okoze erimu naye we bakubuuza nti nokolera sente mmeka wabagamba nti okolera 10,000 sikyo zange 3 zange nga nazeogera nga sirina kutya kati nawo kyovula abalaba ne bagamba tumwongeramu 10,000 ajja kukola ajja kuba kiri ekiri Prime Minister's Office kyali twali nga kyali alternating nga leero goyinza okukola emyezi 3 nkya staff mwanaga nakolayo emyezi bwezi nti gwabeerayo permanently so nempulya nga omutima gwennyamidde kuba nalinoonya at least omulimu gwa 5,000 nga kyekindi mu mutwe nga ngamba wenva wano nange njagala ziri sente ekitini nnyo 5,000 nga njagala mulimu gwa nusu akaaga so kati bwe ntuuka nenkwata contract eyo neŋŋamba ngibaddize mbagambye sente zikiriziganyiza nazo bakyuseemu nemutima negungamba naye negungamba toyaka omutima gwangamba toyaka nenkwata peni nensayininga contract yange bulungi nnyo nendiramu nengisindika ebanterayo visa nejja nenkomawo ng'edduuka terinabaako weryabadde neŋŋamba bino oli mukwano gange si byeyali atya simanyi lwaki naye mpulira nga ndi mugumu naye nkubuulira edduuka lyamala emyezi 7 nga terina bakuggulawo ng'olwo bakusasula emyezi 7 gyonna baginsasula nga ndi mu katanda. That's very nice. Banaye gwena tulaba tuli ku Kyeyo update chat nga mbeera HK Media Hadija Kigozi nambeemu okutuusaako obulamu bw'omuntu wali ku Kyeyo. Tulina omwami Ssenyonga Jamiru ate nga twalako mu lugendo lwe engeri gye yajja mu Dubai engeri gye mukalakaseemu eneekalakata ekalakata naye wagibala obulungi etagamu obugumiikiriza nga wobala kuba wogipapirako ekutamirawo so bwe baŋŋamba emyezi gye baginaatera tunaatera okutusemberedde emyezi egisembayo kati ngenda okulaba nga bacontractor mu dduuka bakola mpola ate kati nayampamu omukisa ndi ebit handi like mu bintu nsobola okukolakola ebintu netandika okugendanga ku dduuka ndaba kino tebannakikola musajja omu yaliwo yakola ndaba bakola mpola nga nekwatira tools mulina kino nga kino kyesibirayo kino nga nkyekolera ebimu nga tandika obyekolera ebimu kati nza bagenda ngaokujja ngaolusi bansangawo ku dduuka nga weyakubira sima ndi ku dduuka mbadde nfikisinga kino mbadde nfikisinga kiri abaluddewo bakyalina oteekamu biki kati kinasookera kakutya kyenzijukira nagaba bosi wange tugenda teekamu music mu dduuka nti kyekyo ate kampala bibyali ebintu byakuwayalinga bikirabu kola biki nemugamba oke ninga ninoonya ka quotation yaawo nenoonya ebintu etuyinza oteekamu nje nemugamba quotation yange sente zizino ezigula material nti nabala kwata ninga nembigula ninzija nembisibayo nebiggwa ebyo neninda kuba ne kamera yawo tunamu mu dduuka kabina CCTV byonna nze yabisibayo kati zabaja kulaba nga nkitaddeko nnyo omutima lumu ne bampita nga tunaba kugulawo ne bampita ku coffee shop emu eri wano mu Silicon wansanga ku headquarters yangamba kakati nkulu tubadde tuna ekiteeso bagamba mpulira yangamba olaba otya bwe tukuwa edduuka lino noli controlling you be in charge ne tukuongeza sente muli mutima nejagala okubabuuza naye muli balalu ekyo kibuuzo oba muli mukumpa statement okitegeera
Samanyi bamekazi bagenda kunyongeramu baki. Wali toyagala kumanya the fact nti baali bakugambye nti oddukanye edduuka lino. Ngamba bujjo kinali njagala kituukiridde. Kati edduuka tumaga katulise tugenda kuggulawo. Ngolwo mulimu abakozi bameka. Wali mukozi n'omu. Yagwa weka yali. Nze nzekka. Kati bangamba ne banga kati tandika noonya abakola. Noonya abakola. Tenasooka okukola namanya abaddugavu tulinamu tuli olukono tunamu nengamba edduuka lino nayiduza na Uganda kisooka kijja kulabika bubi. Ekyokubiri nja funa fiction ku mulimu okitegeera. Ate n'amateeka gane Dubai nga ogamanyi balina percentage ya nationalities oba recruiting abantu. Tebaagala edduuka limu olijjuze kabiremu. So nafuna gajje nali nkola mu Filipino ne muyita nga head chef. Eri yali komi. Ne muyita mwina kali nabira head chef wano. Ati musajja mulungi nga bantu abo basibangu nenga alipo ali mpaya musajja mukulukulu muye nga muvuka kuzemu nga ategeera mukakamu. Ne mugamba kati recruiting amufumbiro bono okola nabo gwe bosobola. Okay. Kati nzo nesoka afune mwala omuntu alina kola kone Costa Coffee mukwano gwange. Naye n'omuleeta. Ne muleta ntandika babiri. Bwento ne twongerako ntufuka abakozi ngera mu masitulio bana Uganda bana. Ne mabega nabo bali abo Filipino bali bana. Wow. So kati bwento wenfune edduuka. Paka nakati. Gwena tulegera banaye tuli ku Chero Updates show ndoze mboze ne kunyumidde. Jamilu is really a very nice person. Mbozi yeli very 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 inspiring. Tuyanza nnyo mwena abalaba show, we are not going to take so long. Gwe wena tulabira wonna wotulabira abali mu Abu Dhabi mu Alaini, abali eyo mu America, abana bali mu Austria, Switzerland, Uganda, ab'Embala, ab'Masaka, ab'Kampala mwena mbatumiddeko bambi. Thank you so much for watching in. Ate bw'oba oli mupya ku channel ngo ndaba omulundi gw'ogusooka amanya gangenze Hadija Kigozi mba nkutuusaako obulamu bw'abantu babali ku Kyeyo. Ky'oba okola bw'oba oli ku YouTube awo obeera ng'onyiga akagambako ka subscribe kokka mu ready okubeera ng'ojoininga show oteekeko n'akadde buli wentekayo show yange ate obeere ng'ofunira ddala amawulire gasingawo okuba amalungi. Ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Okay, nga sinnaba kuva wano eno oweetaagayo oyinayo akagambo k'oyinza okubulirako abavubuka naddala ku baana abo abanoonya emirimu. Ekisookera ddala omuntu naddala abakyali ewaka bano bensinga okunyumirwa. Abakyali ewaka kyandibadde kirungi munajja neenoonyeza omulimu. Ekyokubiri balina obuzibu bumu nti omuntu akubira essimu n'akugamba owa ebiri byonna njagala kujja kukola. Kasita omugamba emitwalo wano si byangu kubanga kitaaga muno mu kifaananyi kituufu nti w'onojja mulimu risiki y'okufuna so ojja okimanyi aleme kujja nga kudde so omugamba naye nga omulimu bagulungi nja kukuyambako okunoonya nja kukuyambako okukola boti ne boti naye si byangu agamba tanjagaliza ye yagufuna atya ye ng'akola kati kyova olaba abaana babaleeta mu kampani banguyira okubabba kuba yamugamba gwe kasoosasula bweziti ogenda kubonaabonana byakunoonya mulimu ojja kujja okola abamu ne bakomekeza nga bababbye ssente bagitutte tebagibawadde baba bagambye emirimu mirala ne babatuusa ne babawa emirimu mirala. So omuntu kyandibadde temutya risiki Katonda aba yakutaddeko omukisa wonna newogira ku mulimu nga gwashiwaddire osootuuka wano eno n'oddayo e Kampala nga wakamalawo emyezi 5 Katonda aba yagambye nti ogenda kukolera Bulaaya kitegeera. So waba yagambye ogenda kukolera Bulaaya jangu ofune ekintu ekiri mu enlightening ekintu tojja ngazze mu buddu kitegeera waliwo weemalako emirembe tugenda ne tuva e Kampala ngu wenna ne weemalako emirembe n'otuuka wano olw'okuba onoonya mulimu n'obanga eyafiiriddwa jjajja Ndoga simanya gundi anjira bw'ati ate simanya naloose ebintiisa kwegamba n'obeera ng'oli mu kunyigirizibwa okungi. Ekisinga okunnuma nti ffe wano emirimu gye tukola abantu mwanajja wano nga wa diguli naye ng'akola n'Omupakisitaani talaba nkuwadde embaaweezi okitegeera lwaki nti tujja ne levels ne tukola emirimu kitali mu level yaffe naye wetuguma wano emirimu weegiri mu management mu eminene egiri tekiniko abantu gye basobola okukola naye obuzibu abatuliidinga buli wojja buli mwaka otunuza mu kintu ekyamangu wano ojja kwangu ofuna guno kati n'okomekereza ng'oli eyo ate n'ekirala ne abali wano engeri gye tubeeramu nti omuntu ajja ffenna tumanyi bannayuganda bonna basula deyira nemwekuŋŋaanya mu butanda eyo ne munyumya ebiboozi oluggyako ekike kigozi wali nga maze omulaba ne mwerimamu bye mwerimbyemu ne bwebaka nkya ne mukeera shift naye bw'ova mu community y'Abannayuganda bokka n'odda ewantu
abantu bakuwa challenge otula ku kizimbe gwa fuluma n'ebigere abantu bonna bafuluma bavuga olanga kikupika noga nina okukola nange nembeera nga bano nange nina okukola bano bo bakikola batya ate ofuna mikwano gikutwala ku bintu ebikola ki ebirala kajja kuwa ekyokulabirako byaba DJ badijje ffenna wali wana abasinga ab'e Uganda otunulira engeri gye tufunamu ekintu kye tukola wano n'abo abantu abeera engeri gye babasasulamu sente ebaka tusobola bikola nebbo bepositioninga okitegeera ne beeteeka ewantu nti omuntu otuuka ewantu nga bagenda kuwa okitegeera nkirabira kuba kati nze ngenda nenfuna gigs nga z'abantu beeru sente obagamba sente olanga tebesembu bakwata sente bakuba kuba bakimanyidde basasula ezo sente bweziti nefuna omukono nga gwa Munnayuganda amaziga ajasooka azize muzeewaka agambe DJ oyagala olunaku oyagala 10 buli ssaawa 10 buli ssaawa kakadde kagamba sente tuziza nnyo muzeeyo Uganda kakadde kanapala DJ Kampala kakadde ngenda kupangisa disco namba ono azaagala kakadde buli ssaawa zokka nenga agamba nedda osekera so naye nga zisente abalala zibakolera ate ffe zitulakola ki abantu bo balowooza nti akuwadde ezo sente kati ebitu byano bikyukamu badijje byawano byetagamu enofuna license okula mu bifo ebimu otamu akasente biri expensive ogula ebyuma ogula biki kati nsobola okuwa example nti nabadde ku lyato ku Lwokutaano eryato ne lifuna silent wave waliwo lyatedde ne lyayiseewo ne litukuba kati eryato ne lyenyeenya omulundi gumu laptop yayiseewo ne teyagudde mazzi yagudde wansi naye badde banywa badde bakola ki kati teyazze engulu kati nina okukwatayo ekitini nga 3 kati omuntu aba yakuyise n'akuwa 5 ate jjukira akuyise ku mukolo togenda mugamba mwana ate gundi yange yatikidde ku mukolo gwo tugendako era kinene kyagenda kugamba bambi ng'olabye kyokka wali wakubuuza oyagala 15 zonna zaaki bino tabibala okitegeera so nti bibamu bwekiri okitegeera kati guba mu bifaananyi kuba nkozeeko nawe ebintu zemikolo bwebiri so ogenda ku bifaananyi oyina mugamba nja kujja bifaananyi bampa 10 omukolo nja gukola essaawa zange 2 agamba ne bannaye 10 ogenda kuba ebifaananyi bigenda kugirako ki njagala ebifaananyi 25 byokka kyokka n'otuuka ku mukolo n'akugamba nkwata momenti ya keeki nkuba waneeno nga tugira bwe tuti ebifaananyi 25 nga yeerabidde kamera eyo oba katabanike oba nyina agirinnyamu nengeri ku stand awo negweri bajaganga olabye kati ogenda kukola otya kati beerabira nti ezo sente wezigenda ate ebintu bya bbeeyi okitegeera so ekisinga obukulu kyeŋŋamba abantu wotuuka wano sooka onoonye engeri gyoyongera mu system kubanza nange najja manyi njagala kubeera DJ nengwa mu bintu birala nensooka neerabira ebya music nemala okusetolinga kati neŋŋamba kati sirina pressure ya mulimu sina pressure ya visa sina pressure yaki kanoonye era nze ekirowongo kyange sikuba kya pressure okay takuba customer ba clients abali eyo abalina emikolo abagala okujja okubakolera ku mikolo obanga oli Dubai naddala kubanza nyumira nnyo private parties okusinga ebya buli kanaku nti night club ki so birthday parties ku maato wonna venue yonna abaana beekubya embaga z'Abannayuganda nzikoze abaana beekubya embaga olinda ki olinda ki I'm shy. I'm even getting shy. Inshallah, my time is coming. Abana beekubya ebidaala z'embaga z'Abannayuganda nzikoze so anyone so you can reach out to me neolaba onasobola okuntuusa kuba yali ampaddeyo omulimu neolaba onasobola okuntuusaako so n'ekirala twewagire nga Bannayuganda twempowering obukokola bukendeeremu kuba nze nnina ekintu kimu tulinamu mentality embi nti okukendeeza competition oba okwongera ku sales oba ku kintu kyetukola olinasooka kujjawo baliwo no naye muba badijje mu Dubai 10 mukola nemba ba photographer oba blogger oba balina TVs nga zino oba muli ba makeup buli mwaso okukola nemba mukola content muzine weva wano ku interview manager n'aginsaba eyo oli bajja giraba neyo bajja giraba naye obuzibu bw'omudugavu tetwayagaliza jaze agenda twala abantu bange bonna ate
Banaye katubasimira olwaleero tetugenda kulwawo amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozigo ina ndabira wonna woolambira oba oli ku YouTube obeera ng'onyigira akagambo ako ka subscribe bw'otyo obeere ng'ojoiningirawo show woba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ate ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Mwana Kigozi mumuwagire mufollowinga ba Beyonce balina simanya tebabamanyi na bamanya ne mubawa views mmeka olusinga ne bibugira temubitegeera naye mulaba naye na Uganda okunyiga ka subscribe awo muno naafuna kasente naafuna amaanyi agakuleetera byo basaamu sente kati nsula yine no mukyala ataddemu tax ataddemu kyateekewa era mumumelikisi naye banange anange teyanza nnyo mami teyanzege thank you so much.